Kati yakunsangaza okubino ebintu byenengerako kayogera ku social media. Ate kati abalina okutangaza ate ayogera naye okuba wabadde ayogera ndaba mu comments ayinza okuba yonona linnya lyo naye kati waba yayogera naye nga tetutegedde ndowooza. Ayogere asirise tejjusa kituufu. Chance ni munga muvuti techiso akumuti pitapu mwana ngana kuzeti mwana nakuzira chance dadi sitadi ngalo nyonyola sitenda wakoze okutoka kumbulani ngira ati bone mwagala kulani ngane mwana wakabaka Mabitiisa Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabitiisa Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabitiisa lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 070473714 okubagala bikidde ku social media nga waliwo bounce amanyikiddwa nga koko bounce nga baliko saidize nabugabo ku boxingidde mwalabo mukulu eyali atambula ne King Saha eri yambadde wansi empale ringa ya combat nga yambalidde kene waggulu egundi ringa bulletproof nga kanyama yawo amanyi nnyo ono nga King Saha wadda kokati ne timu endala gyaliko wiki nenyini omukulu yageze maso okubanga afulumira katambi ng'alaga obutali mumativu nga management ya King Saha ne banne bonna ate bamwefulidde ne batukana okwagala omujjambula mu bwensi eno ekintu ekitamuwomedde ddala akamu n'akeddagala nga najje buli eno akyebuuza kyeyakoze King Saha tanaba kubanga akitegeera awo ne mungeri emobe endala amawulire gano gategakanze nnyo abantu era obwedda buli kimu ekyayogera ng'agamba nti akanya kubeera nga yeewuunya engeri gye yakusobeza omusajja n'ekigera maaso okubanga kimussa agamba takitegeera era nga yeebuuza agamba nti no omukulu King Saha yagamba nti no yamukoze eki okwagala okubeera nti ate munnange oba oli awo agezaako nnyo okubanga ayagala okumutta n'omujjambula mu bwensi eno ekintu nejje buli eno kyakyebuuza kiyakoze omukulu ono ekyatategeera mulimu amawulire ga nnaku ogawulira bawunsa wakabira amanyi bintu si byangu Ndeke nemukata nemukamu takula mwana mutakula kamucheka tumutitsogera abantu bange Asidati nakukaba asidati wabade ice mwana nokawona wabade ice mwana nyamba wabade ice mwana asidati kwagala okuzikya omwana asidati sikuchasi nakwaga mwana mfafu ndena takafuna chisoba musumali ngakuluko obutwanga ndi ku video call kwenye nyini nemba tunzana mune kamera mwana nenga muzitira chi mwana ngamuzitira chi mwani ndagala okumanya tina ndekoze kabaka nafukamira maso genga nawe muri aba mwenna nefukamira nimbuza kabaka chiche chigina maso mwana ezintu kino mwana mwagala kuzitira kwa masaka mwagala kuzitira mwana masaka omukulu bawunza ng'agenda maaso okubanga wayamuko n'abamawulire ku lw'embeera yamutuuseeko yannyonnyodde nti newaka kati atyayo nagendayo togende waka yakubedeka simu ngawe twavudde mu kyalo yakubedeka simu Mr. Call B sazi apa hizi sazi
Mutenga nina kumutima. Niba chali bagega watu wabudeyo. Nino yakubita simu pakakati. Pakakati. Nino yakubita simu. Chiche wetaaga obudde bwe. Yetaaga bwekanya. Kiki kisajja nakukoze okutuuka. Kukera wekito kibaga kuzija omwana. Neetaaga kukubita kiso. Obusungu obwamujewa. Omuntu gusagaza kuya kikibiina ekyo. Nakusekomba amateeka mu nsonga singagendayo ate wawe ndabadde nga ndi muwambe sikkizibwa nga wegenda no abantu bati muno mwatunulidde okitegeera abantu ab'enjawulo engeri twapulatika bakuzitira ludda okusako mukulu ono agamba nti kimu ku bintu ebyamukanze gegalenzo bwedde agagera maaso okubaga gamukolako effujjo eryawo kikika ekyawaggulu kyokka nga ekyennaku ate ne Saha nga awagira wakigeri utya nno badde baagala kukutta obukukulu bwabadde bungi nnyo nga buyitaayita ne kabaka kenyininyini ng'akyogera nti olina otumutye wano tewali kisobola kukola ki kubaawo anko nga mpulira nze nga nsirise ne banzikira olw'ekisobola kukola ki Kingi Saha yennyini nga yakyogera mwana wa maama nabadde mpulira anko bino byenjogera bintu biri serious yenkubuulira kubanga nimaze ne kabaka njagala bizibu ki watuuseeko naye bizibu ki watuuseeko ne kabaka obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna tetujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya Esimu ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 mubagudde okuwagira abavubuka be ate bagala okubabawusa omutta buzibu ki kwe bwavudde atabadde na bigambo nyera nkasana nga nti asirise teyejjusa sebo gye balekeeyo kale ono madimbu keno kwedya obuddu gamani kale gyakuntangaazawo ku bino ebintu byenengerako kayogera ku social media ate kati abalina okutangaaza ate yayogera anti ayogera naye kuba wabadde ayogera ndaba mu comments ayinza okuba yonona linnya lyo naye kati waba yayogera naye nga tetutegedde ndowooza ayogere asirise teyejjusa kituufu kale taata